ensonga za World Report bwezito beziri tugenzo okumala ku lunaku lwa kutaano ndukubulidde wiiki esooka ewedde naye tugenzo okugimaliriza amawulire mangi nnyo nnyini Kamaala naddala agatambulira mu bintu bye tubadde tutunuulira omuli entalo n'enkolagana wakati w'amawanga we twogerera musajja mukulu Putin ali mu ggwanga erya India so nno nakubuuliddeko nti obugenyi obwatandise olunaku lwa jjo agenda bukulungulako ennaku 2 era ng'olwaleero lwe lunaku olusemba mu bugenyi musajja mukulu Putin bwalidde mu ggwanga erya India jasisinkanye mukulu Modi prime minister w'eggwanga eryo kaadi eyo asinziddeyo n'ayogera ebigambo bingi naddala ku nkolagana ya India eri mu katwako okutiisibwatiisibwa abasajja abazungu nga bagigaana okukolagana ne beewulira nga banywanyi baayo mu bimu ku byayogedde ng'ate ddala byali biwulikise nga Amerika omanye Amerika yabuvuddeko emabega katonaawo yateeka India ku nninga n'egiteeka ku kikaliriro nakubuulira nti Amerika yatuuka n'okukwata emisolo ejijjibwa ku ggwanga erya India buli lwe liba lisuubulaganye n'eggwanga erya Amerika n'ebirinyisa n'ebitumbula waggulu okutuuka ku bitundu 50 si kya bulijjo naye mu mulembe guno mu Donald Trump ekyo kyalabise kyokka wakati mu kusisinkana kwa Modi ne Donald Trump balinako we baasibira naga nti ekituufu kisaanye India eno ereme kuddamu kwekulubeesa na ggwanga lino erya Russia naddala ng'eyitira mu kusuubula amafuta ga Russia n'okukolagana nayo mu ngeri ey'enjawulo kakati ebyo byagigaanibwa naye nti ebireke bwe banga yakolagana n'eggwanga erya Amerika naye ndaba wano ebimu ku musajja mukulu Putin bye yakwogera kwe kusuubiza eggwanga lino erya India nti mweteefutoofu n'okukirawo okubanga ajja kwetikkanga amafuta ne bwe kinaaba kyetaagisizza gave Moscow gajje Delhi ku lw'okugjawo obwannantagambwako obw'abasajja bano ba Donald Trump bwe boogera ku India nga bamusokaasoka okukola obubi ayejje ku mukwano gwe bwe babadde eggwanga nakubulira nti eggwanga lino erya India basookereza okuba abakwano ba Russia eyo mu mirembe gya Soviet Union we yabeerera ey'amaanyi bano nga bakolagana n'okutuusa olwaleero kakati olw'okuba bawalaŋŋana America ne Moscow tekisaanidde kutwalira mu India anaanga nti bwobanga otya amafuta ne bwe kinaaba kikwetaagisanga gakusitula tugaleete wano tujja kikola kyokka noono gwe bagambye newankubadde ng'amanya aliko obukwakkulizo bw'abazungu Abamerika abo naye akanya kukkiriza nti yesa kijja kukola tambulira awo era awo tuba tuyitawo byebigambo n'ebyo ebyogeddwa ebikyaliyo mu bugenyi buno obugenda mu maaso obugenda okubeeramu ennaku 2 kyokka era eyo musajja mukulu Putin ayogereddeyo ebigambo n'ategeezanga ne bw'anaaba lubaale oba kale ne bw'anaaba Katonda olwo nanyumizaamu musajja mukulu Modi ono kubanga kakati ekiriwo kwe kuba nti twagala kulaba olutalo Putin lwe yawakula ku Ukraine lunagwa eno gye yasinzidde n'ayogera n'agamba nti bo kye bamanyi ebitundu bye baagala bajja bitwala oba mirembe oba mpaka kakati nga tekyetaagisawo na kuteesa era ebiteesebwa bwe biba nga tebibagasa ebitundu bajja kubitwala nga kijja kwetaagisa eggwanga erya Ukraine okuwanika oba babakube babamalewo omusajja yayogezezza buvumu banga nti kaabe lubaale kaabe Katonda ebitundu tujja kubitwala kuba tubyagala naddala ekitundu eky'eddoni baasi eryo bendo ddene lirimu ebitundu bingi naddala ng'ebimu ku byo Russia yamala dde okubyeddiza nakati tujja kubitwala kubanga tubyagala si kubyagala bwagazi wabula byaffe bwoya kakati temulina kye mutugamba oba mupalapalanya ng'abatatte mukago kubanga ennaku zino zonna zakupalapalanya omusajja ono Putin agenda okugenda Delhi ekya India yalese waliwo okwogerezeganya okulemye abakungu mu ggwanga erya America abakulemedde omusajja mukulu Steve Witkoff n'omukoddomi w'embuga mukoddomi wa Donald Trump byaganye newankubadde ng'okwogerezeganya kwabadde kuwanvu essaawa 5:2
naye tebalina kye bajjeeyo baaviiriddeyo awo ng'ogusima ebbumba leero kalugenda lweyiso ababula olugave kati tewali kyatuukiddwako kati ebyo byonna nga ye Putin alabanga okupalapalanya ng'atatte mukago nandi bwe guba nga bwe guli tetufuddeeyo bwe biba nga Donald Trump bye yaleeta mu pulaani ya 28 points tebijja kukola tugenda kutunulira kimu kyakukuba mundu mpaka kuwulira bubi ebyo byonna abyogerera India bwe bugenyi bwaliko kuba tunagenda okudda wano ku lunaku olw'Emmande nga ebimu ku bino bimaze okuyita kale nno tulindirira wano tulabe ensonga nga bwe zinaabeera era tujja kwongera okuzikutegeeza ozitegeera oziggwe ennyalwe kyokka tugenze okuva eyo gwe Mulunnya mpuliriza nga lw'olutalo wakati w'eggwanga erya Isirayiri n'abasajja aba Hamas n'eggwanga erya Palestine olwaleero luwezeeko ennaku 791 omwaka gulimu ennaku 3 mu mmeka balaabalamu awo ogabanyeemu emirundi 2 mu zino 791 zono ajjamu ojja kumanya nti giri emyaka 2 n'ennaku ezigwamu kyokka we lutuukidde olwaleero gwe Mulunnya mpuliriza oba oli awo nga mu bye wandirowoozezza nti lwandibadde luwedde kubanga ebikolese bingi naye olwaleero bw'otunuulira bajeti ey'eggwanga erya Isirayiri eyisiddwa eri mu biliyoni dollars ezisukka mu 34 biliyoni dollars ezisukka mu 34 ng'era bye basinze okusimbako essira z'entalo ezifaanana ng'olugenda mu maaso wakati w'abasajja Abayisirayiri Bayudaaya abo ate n'abantu abalinga ng'Abahamazi n'amawanga agafuusa omuziziko mu ddembe ly'eggwanga erya Isirayiri biliyoni zino 34 eza dola teziteereddwa ku kuga nti z'ensi yonna Isirayiri wabula za byakwerinda kugula byakulwanyisa kusasula balwanyi kubayambako we balemeddwa n'ebifaanana bwe bityo kaakati ebitongole ebikkirizibwa oba ebivunaanyizibwa ku kuyisa bajeti bimaze okuteekayo oba bimaze okuteekako emikono nti eno kiwedde egende mu maaso ekitegeeza nti bajeti y'omwaka ogujja mu ggwanga erya Isirayiri ey'ebyokwerinda akatundu ako kamaze okuyita nga kasava obwenkanidde awo ekireeseewo obunkenke n'okweraliikira nti yadde ennaku 791 ze ziyise ku lutalo naye ekituufu lw'olutalo lulabibwa nga lukyagendera ddala mu maaso nga bugolo era lukyaliwo kubanga ebikolebwa tebinnaba kubaako we byabadde kakati leka nkubuulire na kino otye bono batotidde era sijja kukuvunaana oyinza okuba obimanyi naye waakiri gwe atabimanyi tegeera kino nti omusajja omukulu ow'eggwanga erya America ye Donald Trump amaze okwatula ayise mu basajja abakungu ab'enjawulo abali mu gavumenti eya America ne banyumya ebigambo awo biringa ng'ebyokusekamu naye ng'ate babitegeeza nti waakiri we twogerera olwaleero gavumenti ya Donald Trump eri mu kaweefube ow'okulaba nti waakiri we tutuukira mu wiikisi 2 okuva olwaleero leero bategeezeza nti omwezi guno gunaaba tegunnaggwa kutunaaba tetunnagenda mu nkuuka awo waba wakulu kuba mba nkujjukiziza linda nkuuka ate nga bw'olinda ekinaava mu ggwanga erya America ku lw'ensonga eno agandi bwe tunaaba tetunnagenda mu nkuuka kale ng'ebulanga wiiki namba agenda kwatula nti enteekateeka ez'omutendera ogwokubiri phase 2 wakati w'enteeseganya ezigenda mu maaso oba eziriwo wakati w'ababiri bano Isirayiri n'Abahamaazi agenda kuba alangiridde nti omutendera ogwokubiri gutandise mu wiikisi 2 okuva olwaleero nakubuuliddeko nti mu bimu ku bibadde mu mutendera ogusooka kambi kujjukize mwabaddemu okukwata ne bawaayo Abahamaazi abantu 20 abaali baawambibwa abo baaweebwayo era tewali yadde aboogerako n'akamu n'akatono bakkaanya nti abo baaweereddwayo baba baaweebwayo
ng'omwezi ogw'ekkumi gutandikiza kakati tugenda mu myezi ebiri gwe mulunyampuliriza. Ekirala kwe kwali okukwata era ne bawaayo abafu abaali bagenda n'abo abawambe nga bava mu lutalo Abahamazi bwe baali balumbi. Kyokka nga kino kyali vice versa ku njuyi zombi. Isirayiri ng'erina okuwaayo ekituufu ebawaddeyo. Abasingira ddala omuwendo omunene bali eyo mu 10 n'ebikumi ebyabafu ate n'abasibe n'abantu abaayoolwa mu bikwekweta ebyenjawulo wadde nga tebaali basibe bo baaweebwayo. Kati omutendero ogwo abadde akyagulemesezza be Bahamazi ng'abamu ku bafu omu babiri bakyabuze. Nkubulira ennaku ziri 7 ate era ebigenda mu maaso byakulaba nti enteekateeka y'omulundi ogwokubiri ebadde ekyalemeseddwa phase 2 ebulako jasi bintu bibale. Kakati Donald Trump alangiridde nti ebula ennaku zino 14 ajja kuba kikoze. Naye wakyaliwo omuziziko kubanga mu nteekateeka ey'okubiri ebimu ku bitunuuliddwa omulungi ampuliriza ensonga 2 zezitunuuliddwa mu muteeko guno ogwokubiri ze bayise second phase. Ensonga yaani anaafuga ekitundu eky'olwannanda lw'e Gaza nga byonna bino biwedde tuluyite nga olutalo nga luwedde ng'engule eyambaddwa. Ani anaayambala engule? Kubanga olwaleero we tubeeredde mu bino yonna doyi Abahamazi be babuutikidde obukulembeze bw'eggwanga erya Palestino eno mu lwannanda lw'e Gaza. Kyokka okusinziira ku nteekateeka ya Donald Trump eno yonna okugitwaliza awamu, singa bakkaanya nti olutalo luggwa Abahamazi balina kuva mu lwannanda lw'e Gaza ne bataddiramu ddala bagenda batyo kiserebettu nga mukuto gwa menvu obutaddira ddala mu bukulembeze obw'olwannanda lw'e Gaza. Oba oli awo kino tebandikiganye. Kati bino byebimu ku bitunuuliddwa mu fezi ey'okubiri. Tebandikiganye kubanga we twogerera olwaleero abatabaganya okuli Take, abatabaganya okuli Misiri ne Kata mu kyondo kya Bwarabu awo mwanattu bali bize nga mmese mu kabada bagezaako okubuulira abasajja bana Bahamazi bakkiriziganye n'ekyo Donald Trump kye yateesa. Kakati Abahamazi bagamba nti tuli beeteefuteefu wakati mu kwerekereza kubanga ebirungi birekwa nsingisira yaleko muwemba. Naffe tujja kwerekereza obukulembeze tubuweeyo oba oli awo tuveewo n'okuvaawo tugende gye bali twagala. Kyokka okubuwaayo nga tubuwaani kubanga ffe tuli beeteefuteefu bwe tuba baakukwata bukulembeze n'obuyinza tubuweeyo tubuwa bafirisuuti abakugu mu by'obukulembeze n'obufuzi munda mu lwannanda lw'e Gaza awo. So si bino ebya doyi musajja mukulu Donald Trump byazunga nabyo mbukubanga bwe tumala tuteekewo olukiiko olunaafuga ng'ani Odayiri Mbale. Kati ekyo nno kikyali awo. Naye ekyokukwata ne bawaayo ebyokulwanyisa byabwe kyekimu ku ebyo ebikyalemeseddwa okusinziira ku nteekateeka za Donald Trump. Yagamba nti bagenda kutandika n'emmundu ennene ebyokulwanyisa ebyo ebinene omulizi mizayiro genda kubifaanana bwe bityo ebitambulira awo ebize bizoganye eggwanga erya Isirayiri. Aga nti awe wakyali kalumanywera babiwaayo tebabiwaayo. Naye ejjukira Donald Trump yagamba nti bino bwe biraaba biganye ajja kweyambisa amaanyi Amerika geetera okuba nago mu nteekateeka zaayo olwo nno zidde okunywa. Bano beeteefuteefu okukola bwe batyo. Waliwo nno n'abaga nti wakati mu nteekateeka zino ne bw'olaba Isirayiri teta kukanula maaso ng'etunula nkaliriza ng'alagirira omusota, waliwo okulowooza nti abasajja bano bandibanga balina ne gye bali mu kwewandiisiza nti singa binaaba bigenze nga bwe batabyagala balyoke zidde okunywa.